Gana masoro kuoma. Angopi. Chili ba. Chili grow na. Ori. Fenna mu kisaawe kino eky'ebyensannyuka abasinga abali wano muli baganda bange tukuze fenna abamu twatandika fenna omwaka gwa 2016 kyetusinga okukuuma bwe bwa Sseruganda n'obumu. Nzija nkyogera lunwe nti omuyimbi tosobola kwetengerera era ndaba n'abamu ensobi bazikola owatali baganda baffe bano ab'amawulire. Apps zize nga ze tuyita zi TikTok, Facebook, naye mu mbeera yonna amawulire tugeetaaga kubanga n'ensi yonna kwekola ki kwetambulira. So siba tutte for granted baganda bange. Nsanyuse nnyo okubeerako nammwe wano mu ngeri ey'enjawulo ate ne mutagaana kubana bano boolaba nabo si bangu bayita ne batajja ne bagamba oyo wambwa oyo yatuvuma. Abantu abasinga bambuuza nnyo liri pazo oli ku internet nnyo kubanga bakwano bange bano babaganda bange tebalina price tag gyendi ate nabo sirina price tag. Ndozanze muntu asinga okubeera available gye bali ne bwe mba nkooye nnyo bwe sisobola leero enkya nsobola. Tewali muntu gwentwala for granted oba YouTuber oba TV akajja oba munnamawulire ekinti ono tateekeddwa kufuna face yange. Nzo buli omu muwa which is ate kinyambye nnyo n'abasinga bagenze bakiraba betuli mu mulimu nti omuntu buli muntu bw'abaako kyakubuuza oteekeddwa okukimuwa n'oyogerako eri abantu. So mbeebaza nnyo baganda bange. Njagala okusooka okwebaza omwami ono Success Motors. Ogwo nno mukwano oba oli awo wandibadde ogamba si yatunda emmotoka yekka mu Uganda. Eno wano we tuli wonna wajjudde bondi. Nayimba n'oluyimba ababondi lwe baakolamu ssente empitirivu ezitamanyiddwa mu wendo baluyita genda ogule emmotoka. Naye abaami abawulira omulango ogwo bwe nayimba oluyimba olwo yali Success Motors. Naye ebiseera ebyo yali atandiikiriza nga tannaba kugaziwa nnyo mu byanfuna naye Allah musaasidde n'asituka nanyambako ndooza n'emmotoka yange yasooka eyalawo eyakwata omuliro nagigula wano ku Success Motors. Asinga mubadde temukimanyi n'olw'ensonga eyo muganda waffe tukwebaza okwagala music wa Uganda. Tukwebaza nnyo Success Motors. Bigenda n'okuntawaanya kakavaawo kaleera. Njagala okwebaza Success Motors olw'ensonga eyo naye kakwate kajja kunjogeza bulungi. Njagala okwebaza muganda wange ono bwe tukola omulimu gwe gumu. Kabaka ono ebitugatta bingi. Kabaka namuzuulamu ekyenjawulo talinga bwe bamulaba. Kabaka y'omu ku bantu nze ebimu ku binnyambye okutegeera ensi n'okugimanya bwetambula mbulamu bwa bulijjo. Omwami ono n'akugamba wano tokola bwoti, wano totambula bwoti, wano tambula bwoti, pazo wano oyokya. Era sebo njagala okukwebaza bba wa Jazira Dumuna. Wagenze n'ogamba ebintu byonna ate mbyogera byama byonna nabyogera dda naye kankwebaze webaga naye butanjuwaayo. Amiina sebo. Bwe nali omulwadde Kabaka ono yannyamba nnyo yasituka mu COVID najja. Namwe ab'amawulire mbeebaza mwajja nno mwajjadde embeera kwolwo yali nzibu naye baganda bange mwantuukako. Nkuze nammwe nga naakajja mu industry nabakolako effujjo lingi naye mu nsonyi bwe bwali butamanya. Omanyi bw'oba waakajja mu kuyimba bakwogerako story n'onyiiga ndaba abayimbi abatenaku zino ne bakwogerako ekintu n'onyiiga nti bakuba naye baba tebakuba. Tutunuulira abatukulembera buli lunaku abantu babajaji nga babakwata ensobi singa baakubadde abantu amasasi. So olina okutegeera bizinesi gy'olimu ndowooza nkyebaza era kwe kukula. Njagala okusooka okwebaza ab'amawulire mwenna nga saawudde media stations ez'enjawulo eziri wano naye waliwo ez'ensuso ezajjanjawazizza. Twebaza nnyo Sanyuka TV, mwebale nnyo mwebalire ddala abakulu ba Sanyuka TV. Okwaga temukomye ku nze ndaba Sanyuka TV buli muyi properties omuli amayumba g'abapangisa, arcades, malls n'ebintu ebirala ebyenjawulo. So tukola ne paperwork ow'ettaka bagamba nga land documentation okubeera ebyapa n'ebisigadde. So musobola tutukirira ku ofisi zaffe
enamba zaffe bajja zidisplayinga Bulango tujja kwongera okukwatagana naye nga tubaagaliza olunaku olulungi ne show ennungi. Offices ziriwa? Uganda yagala kumanya offices. Offices zaffe zisangibwa Entebbe Kawuku. Olutuuka Entebbe Kawuku ku stage kalina esookera ddala kwe kuli Sembatya Properties toyinza kubula. Kampani y'ettaka eriwo emu eka. Nyimba endala nnyingi ne kolabo z'ennyimbi ne bakojja bange bakamiliyoni nyimba nnyingi. Ndowooza mbadde nsaanidde oba oliawo abantu baŋŋaa lwaki okubyegenda ogula emmotoka tewakola kosa ne mbagamba akayimba kamu naalabika ntya akayimbira abantu ne bagamba kabuwere Katonda ali wamu n'abagumiikiriza ndowooza buweze tulina n'ensonga lwaki tugenda ate nze saagala nnyo kolera mu mbeera ya kunyagulula bantu bwe nali nkola festival abantu be bakitandika ne baŋŋamba gwe pazo ku luno bw'otategeka festival weenenyanga wekka ffe tulina ssente zo twagala kuwagira obeeko bwoba wali ofudde lwe walwale bombo pazo twagala tukuweeyo omutwalo kati mutwalo ogwo mwe mwajjira ne ba Success Motors onaga nze nkwongeddemu tikiti nze pazo jangu otuule wange ne bannamawulire eno feze esooka tukoze press conference esooka eno ebadde yakwanjula mmotoka yange yoli bebi omwana muwala ayirina ntale wuuli bajita bebi webale kuwooma ndooza mugirabye eri awo mujja kuba mugiraga abantu nebaza emikwano emingi gye nkoze mu kuyimba oba oliawo singa nasigala Masaka sandi gifunye ebintu bino ne bw'oba oyimba naye nga teweeyisa bulungi mbantu abantu basobola okugaana nga tebakutegeera ennaku zino osanga abantu oli n'ayimiriza emmotoka yo wakati n'akuwa ssente ogenda mu supermarket oba ogula ebintu oli n'agamba gw'osasula naga kambisasule ogwo nno mukwano tugwebaliza abantu n'engeri gye bazze batuwagiramu bannayuganda bonna abawangaalira mu nsi ez'enjawulo abali kuno n'abatali kuno mbasaba ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana mu Nkudi Beach Festival muze mumpagire nja kwebaza ssebo omukulu Sembatya Properties webale nnyo webale muweema musuwa ku musuwa abaana abawala temwerabirayo obuleesu mubuteeke mu bbaaga ekyo kyonze nga kojjawa mwe nkibagambye mwe abaana abalenzi mwambale ennyambala egenda n'omukolo ogwo n'ebigulimu teguli nnyo strict tegulimu nnyo kweronda kasita obeera nga wategedde nti ogenda mu Nkudi wazze mu Nkudi what happens in Nkudi stays in Nkudi n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera ku musuwa paka kuwulira bubi akakakulu nnyo mu kanooti nga abayaayi so abaana ab'obuwala kwolwo tusaba muli mitingo olugezigezi lwammwe omulenzi bw'abagambyeko mu Nkudi Beach Festival ya Uncle Pazo mujje nga mutegedde omulamu ogw'abaleesi nsaba kwolwo mukkakanye ku miwendo n'olugezigezi olw'okuwepalawuda jukira n'emyaka egifumbirwa baagisaze n'emyaka egifumbirwa baagisaze omulenzi bw'agambako ng'awulira ayagala muzine